abantu abawerako basimattuse okufiira mu elevator za Pioneer Mall oluvannyuma lwa elevator zino oba zoyinza okubeera ng'oyita lift okulemererwa okubeera nga zi operatinga mu nkola gye zirina okubeera nga zi operatingamu. Obutambi busatuletinze ku social media platforms ez'enjawulo ne ba bloggers ab'enjawulo. However, okusinziira ku butambi obumu bwe ndabyeko obwedda, abantu basanyukira nnyo ensonga ya elevator ku kizimbe kya Pioneer Mall. Of course, ekizimbe kiwanvu nnyo, by'ebimu ku bizimbe ebisinga obuwanvu mu Kampala. So tekuyinza kubeera nga tekuliiko elevator. However, nera nzize nga mbalaba nga bakola ki? Bakomplaininga bu video ogendayo osobola obbulaba nti mulimu abantu abadde nga bakomplaininga ku elevator n'engeri gye ziri mu kubeera nga zikolamu. So mbu nga zeetaagira ddala service awerako. So olunaku lwakedde abantu bagiyingidde bambusa yasoose gaana kubeera ng'ekola then mu kugaana okubeera ng'ebambusa ate negaana okubeera nga yeggula. Neera asikali wa security yagezaako okubeera nga abatuukirira n'abalala abasobodde okubeera nga bataakiriza abantu abo ne basobola okubeera nga bafulumamu nga tebafunye buvune. Embeera yabadde ya bulukenke nnyo nnyini ddala. Bakuba enduulu okitegeera. Kati abantu bagamba singa mwabaddemu omuntu Kantagalas wabula bakunga ab'ekizimbe kya Pioneer nga babasaba bannaye mubayambe betegeeze bulungi elevator eno kubanga olunaku lumu ejja leeta ebizibu. Kantagalas Pioneer Mall elevator yo yeetaaga renovation. Kantagalas. 1